So wansose mu parliament. Lwaki? Navuga picha Morocco. Okay. Nempanga namba 3 Africa. Kati wavuga? Navuga nafuna trophy yange. They got invited to parliament. They were awarding ibipopo byange. They bampita wansi. Wawe batula. Speaker wa parliament n'angamba agenda kumpeerera paka senior 6. Tuyanze bannange, tuyanze Madamu Anita Among, tuyanze Parliament of Uganda okubeera nga tukituuseeko wakati ono mukulu yasoose tetwanawa kwesimbawo naye olwedde kati muyita honorable. Kubanga okutuuka ku fuleeyo n'otuulawo kyanjawulo. Nange baami mbepikira mutwala mu international school teri kuzannya nabe naffe abaana nange omwana wange asomeko muwagaga international kitegedde ekirala nebaza bonna abamutukwatiddeko abatukwatirako ate nga tukyabeetaaga abaana bano bakyalina beetaaga bingi bayita mu bingi kubanga pikipiki ya $3.5 mugitutte agivuga omwaka gumu tubadde lake nti Ramadan afunye basare naye abalala waliwo mu abazadde nga balina abaana bana naye nga babagamba nti mugenda South Africa naye ate bonna nga balina okubeerayo abaana balina okugenda n'abazadde bagende ne koci agende naye nga bagamba nti ate ssente mwemweteekemu mumale okuvuga mumala okuvuga financial ya simaya biki ebiwe bitwe nti tujja kubaddizaawo ono muzannyo ogenda okubeerawo nga bwe bawagira emipiira ne moto sport bakoze ki bajje bagiwagire nga bwe batandise batandikire eddala bakiyingiremuko Uganda etikeo nti omwana asinga anaagireetere engule ajja kufuna pikipiki ekitegedde wakati ono agenda mu motoka kati eno gyavuga agenda mu motoka oluva mu bino bwe bitandika bwe biti onagira nti dadi njala emmotoka gye kati motoka mutuyambe bano balaga Uganda bakutte bendera ya Uganda era ono omwana yawadde namba 3 mu Africa yagiwanise twakikubise bwewebale ne parliament empaka zaabwe bazabadde Morocco